omanyirwa owa byannaku nandiga nti otunda nga keeki eyo kyanaye byannaku nga bwokiwulira nga kitalo nnyo amanya Kizito Fred Ssentebe mu Kikandwa zone atudde Mulunguja Parish Lubaga Division. nga mwalabye n'embeera eno? Twalabye n'embeera tetugirabangako, amakikanga bakyagudde era ekyatwewunyisiza ennyo kubanga ebbanga lyemmaze ne mwami Ddaani Bbosa omugenzi tuzaaliddwa naye kuno ye abadde ansingako obusinzi emyaka nga 10 naye nga bwe tuzaaliddwa wano twali tetulina byalo nti wava mu byalo okujja. Abadde muntu mukakkamu, abadde musajja mulokole, famire ye bakwatagana bulungi nnyo kubangi manyi okuva ddala nga nkyali muto myaka gyenatandikirako okutegeera. Ne taata we nali mumanyi omugenzi kwe yatwali famire nga tuli wamu era bo bakuliranga mu lujja lwaffe naffe nga twambuka mu lujja olwabwe naye nga tabangako ebyobufuzi tabibaddeemu. Gamba ye muntu abadde omukakkamu yeesimisa mwogeraawo ng'alambula bizimbe byawo gwe mbaddemu. Amawulire gabadde gakikangabwa nnyo. Olwo gategera wayisewo kabanga ki? Nabadde waka ku ssaawa 11 amasasi gaavuza 3:1 kirowoozo ne kinzija ne ndowooza nti ndowooza poliisi bagoba baki babbi nga bomanyi nti olusi booda oba babbi ba booda kyetugira abonooza bagoba babbi ba booda. Nadduse okuva eka musula mmanju ettaka eryange lyeryawukana n'eriri okutuuka ku kkubo nasanze emmoloka eyo eri awo weeri naye nga ndowooza nti naye atunuulira nsasage ekola ki eriwo. Naye olwokuba nti amasasi bwe gaavuza abantu abadde okumi basoose ne badduka bwe balabye nga bali bagenze baakomyewo mu kkomawo baakomyewo nga balingiza mu ki mu mmotoka kati nga nageze okulya nga bagamba nti bamukubye kwe kutambula mangu nnyo tuke ku mmoloka nga Ddaani mufu bamukubye. Yabadde mu kanzu ng'alabika nti ava ku mukolo naye nga yonna ebunye omusaayi namwekaliriza nga tekyaliyo kassa. Kati nenyangu okuyingirako omukyala naŋŋamba nti badde batuuse omukyala yadde n'omukyala n'omukozi wawaka bo basobodde okuwona. Ng'omutuuzeewo ng'omaze naye ebbanga, Bbosa kuno ku kyalo abadde atya? Ekyokubiri, Bbosa ku kyalo kuno kwe tuli Omutaka ayinako kina ki? Bbosa bamuzaala waggulu awo yasikira kitaawe kuno ku kyalo abaddeko n'amayumba agakalina nga 3 ezo zonna zemulaba waliwo n'eri gyebazimba yonna galimu abasumaali era abadde ebiseera bye bisinga nti kati abadde ayongera kumaliriza kalina eri ng'agenda agyongerako waggulu. Tewabangawo kibi kyonna kyali kimwogeddwako empisa ze nti oba yeeyisa bw'ati egamba tali mu byabufuzi tabangako kintu kyonna oli kyagamba nti Ddaani yakoze bw'ati ate ebiseera ebisinga ayingira obudde bukyali ate nga mwami mulokole. Famire ye ebadde bulungi nnyo naye nga bamuyita taata era jjajja waabwe nga batambulira wamu. Byonna byoyogedde muntu ne bw'aba anoonyereza ku kyamusse ayinza okufuna obuzibu kubanga musajja mulokole talina buzibu bwonna na muntu tali mu byabufuzi tali ki ndowooza naawe birowoozaamu nga tobimala. Sibimala era oyo mutu n'ekikolwa ng'ekyo manyi nti yabadde osanga alondolwa naye nga weebuuza kiki era tekyatuli ku mutwe kiki naffe tetukitegeera. Ebigambibwa kyemaani nti abakoze ettemu lino ba mu kitundu kyo? Abakoze ettemu si ba mu kitundu kyange. Ndagiddwa ku kifaananyi ey'omutemu yennyini eyamukubye akyali omulamu eyakubye yeyafudde. Eyakubye yabadde avuga booda eyamuse yabadde avuga booda yabadde avuga omutemu w'e Bulange bamuyita Enoch. Mumaze n'omukumu identifying? Yes. Bulange wano waggulu wano? Nge wansi bambi mu zooni eyo Bulange B. Nga yakafiirwa ne nnyina
bamumanyi wonna ekifaananyi bwe kinabanga bakijjeeyo kubanga amawulire mukazi bayawukana n'omukyala naye omukyala n'afuna amawulire nti bbaawe bamukubya amasasi n'atandika okuteeka ku mikutu ekifaananyi ng'agamba bannange bba wange bamusse bba wange awumulemireme ng'ateekako ekifaananyi kye ekyobulamu kuba ali yali tasobola kutegerekeka nga bamukubya nnyo amayinja naye nga nange nayinza omutunuulira nga mubadde mulaba bataddeko ebyabaddewo eggulu omukazi bwe bayawukana ye yabitaddeko bamukubya amasasi okusobola okuweereza nga gabanye bba wange bamukubiza ekitaata w'abaana bamukubya amasasi kati n'atandika okuteeka ebifaananyi ku mikutu kati kwe mwamulabidde ne mutegeera nti ono tumumanyi era lwakuba sinawuliziganyako ne chairman munnange abadde alina engeri gy'atawaanyamu amaka ga maama we eyakafa ng'alabika nti ayala kweddiza bintu ekitegeeza negyabadde tabadde mulungi kitabadde mulungi amanyiddwa ate eyo owokubiri yawonyeewo okubiri gyali nagenzeeko tanyaba kutegerekeka naye nagenzeeko mu ddwaliro essaawa nga nnya ez'ekiro ng'olugambo luze nti emirambo bagibbye mulago neŋŋamba nedda kanvuge nkoleki ŋŋendeyo nkakase nange naye nga gyali ng'aleka abasawo bangi n'obukuumi obuyitirivu naye ng'alabika nti n'embeera yabadde ekyuse ng'amaanyi agafunye ekitegeeza ajja kulama tuyanze gekyamaani ebirala tujja kuba nga twongera okubimanya atuli butereevu ku SOT TV abagenda maaso n'okutulaba atuli mu unveiled experience chairman tujja kuba nga tukweyongera